So I really want to thank you, Lady Justice. Uganda ekyagenda mu maaso n'okulwanagana n'ekirwadde kya siriimu. Abantu akakadde kamu n'ekitundu be balina ekirwadde kino. Kino kireetedde abalwanyisa ekirwadde kino okwagala okukyusa mu tteeka eryayisibwa ku bulwadde buno mu 2014. Mu kukubaganya ebirowoozo okwetabiddwamu abantu okuva mu kitongole ekiramuzi abalina akawuka kano, bannakyewa ssaako n'abantu abalala ab'ensonga bategeezezza nga bwe kyetaagisa okukyusa mu tteeka lino okuleetawo obwenkanya. The law introduced, among others, involuntary disclosure of one's HIV status, more especially for those with knowledge that they are HIV positive. This disclosure is wide as it relates to all persons in social contact with the person making the disclosure. This has created negative discriminatory approaches in handling cases of people living with HIV in the courtroom. Proscovia Yebale okuva mu ofisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ayogedde obubi obuliwo mu bawaabi okutegeera obulungi etteeka lino. We went out to sensitize ourselves, that is the criminal justice system, to sensitize the prosecutors, the police officers, the prison staff, and the judicial officers. And our finding was that none of them had made reference to the HIV Act, save in Bushenyi, where we found about 2 courts that had charged under the HIV Act. Angela Nakafeero nga kamisona okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu ategeezezza ng'abakyala bangi bwe bakyagenda mu maaso n'okufuna okunyigirizibwa mu ngeri ezitali zimu. Usually I normally reflect on the proverb that a poor person has no choice. We have a grant for people with disability. We have a grant on old persons. We have grants for young people. We have the Uganda Women Economic Entrepreneurship Program for women. Bo bannakyewa bagamba nti okutuukiriza amateeka olumu kwesigama nnyo ku ndowooza z'abantu naddala bwe gutuuka ku balina akawuka ka siriimu. Tojja genda kunywa ddagala lya lubuto baleme kubuulira nga bw'oyimiridde mu musaayi. Kaakati singa omwami waakeera enkya newandibadde nga ye yaleeta obulwadde tugeze. Najja nagaa nti ono yansiiza obulwadde. Olw'okubanga gwe nti wasangibwa oledde omanyi nga baakukebera osobola okusibibwa omusango. Our civil society leaders, we have a representative from